bulungi. Tukusanze mu nteekateeka za lihaso. Yesebo. Tutambula bitya? Tutambula bulungi. Enteekateeka ne tiketi ogambye nti nno ne mumu akati abantu basobola okugula. Abantu kati basobola okugula tiketi ku Momo. Tiketi y'emitwalo 15 ku Momo ya 10. Onyiga star 165 star 20 hash. Nosindika n'ogigula ku mitwalo 10 ku Momo. Tiketi kweri. Naye table zo tezikyuseeko. Waliwo abantu abatandise okutya nti no tebengezi zidduka amangu abamayinza obutazifuna. Sheraton nnene nnyo. Tebakulimba nti olina tebe esobola okumalawo Sheraton. Ogenda kuba omanyi Sheraton bwe yenkana tosobola ne bootekamu ebivulu 5. Twogere ku bayimbi abazze mu rehearsals abatazikwerekerako. Kolaganayo n'abayimbi abalala. Abayimbi nina bangi nnyo abagenda tuwerekerako. Tugezaako kusaba budde Sheraton tuwa budde kubanga abayimbi abagenda okuyimba bangi abagenda okumperekerako njaga nyimbe nnyo ne bannange bayimbe. So Sheraton tugezaako kwogera nabo batwongere ku budde abayimbi bonna bayimbeko. Ebbanga libadde ddene nga tokola show. Lwaki wasazeewo guno omulundi ku Valentine ekwatagana nnyo ne music wange asinga obungi. Nyimba zange esinga obungi za love. So zikwatagana n'olunaku lwa Valentine. Nalaba nga lunaku lulungi. Abayimbi ababaddira mu bigere byammwe bayimbi ki bolaba nti nno mu myaka nga 15 olaba nti nno basobola okumekinga kino obudde bulungi kyemukola? Balutalo we bali. Tosuubira nti ogenda alina oluyimba olugenda omusuula. N'emyaka 15 omwadde mitono n'emyaka 3 mu maaso ajja kuba akyalina music. Mwebali bangi naye ng'ate abatasobola kikola be basinga obungi. Kale abasobola kikola si bangi nnyo. Naye nkugambye nti omuntu nkuwanga lutalo. Ula music we nti ojja kuba osobola omuwuliriza emyaka 3 mu maaso. Kaki ekirese okubeera nti no naawe oba mulaba abayimbi batono? Abayimbi ennaku zino ayimba lumu enkya ne luvaawo. Ndowooza music tebamuwa budde, music abangwira. Tebamuwa budde bw'atuuka mu studio nti kuba eŋŋoma olugikuba ne bagiteeka ku TikTok negenda viral nafuuka star. Naye bwa star lwakuba butwala akabanga katono. Naddayo gye yali. Ashero no tegenda tataganyizibwa ebyobufuzi kuba budde buno ebyobufuzi bidi nnyo. Nze Lutaya ayimba. Era laba bwe mba nnyimba neyita Geoffrey Lutaya. Bwe mbeereka kuto neyita Honorable Geoffrey Lutaya. Kati ndi ku mulimu gwange ogw'omutwe. Era sigugaseemu byabufuzi byonna ngutaddewo kujja kuyimba abantu. Bwe mbimalira bwe nti ate lukoye nzire ebyobufuzi byange ekakuto. Abayingiza politics mu ndongo. Message oyinza kuba message. Ngabani? Abantu banyu n'abantu ba bulijjo. Gwe gwolabanga musabe namba yenga ngikuwa nga omubuuza. Oyogedde ku kya stunt star bawumawe n'ebigambo biri celebrity ne star. Njawulo ki eri wakati w'ebigambo? No basobola okuselebratinga ng'obadde olina kyokoze. Celebrity baba baselebratinga muntu. Ayinza okuba alina ekintu kyakola oba adduse emisinde n'afuuka w'amaanyi nnyo. Tali necessary kuba nti alina kuba muyimbi. Celebrity asobola okubeera na socialite nga bw'ogamba nti gundi azaayiwa ssente n'akola n'afuuka celebu mu ngeri ye. Ne bamuselebratinga nti abawa ssente akola ki. Naye obwa celebrity bwo buwangala kusinza ku ki ngeri gye wabufunamu. Bw'oba wabufuna cheaply era bujja genda cheaply. Bw'oba walwana obufuna era bujja kuwangala naawe. Star ye muntu yabikola. Star yetaliiko kugamba nti star ne bwafa basigala bamugerako nga superstar nti wano no waaliwo sita aba yakikola n'akikola ne biggwayo nga tolina ky'omubanja abikoze ngano ate ne sita abeera celebrity naye nga aliko waggulu ku wa celebrities abalala. So si buli celebrity nti star. Oyinza okubeera celebrity ng'oba celebrity bo wabufuna mu bintu bya kisaazi tekikufuula star. Mubuufu obwo radio oyinza muteekamu kiteeki mbezi radio. Byabiri byonna. Tewali ky'omubanja yabimalayo. Yafanga yabimalayo. Tolina ky'omubanja radio. Yali superstar n'obwa star oba omuwadde kitono. Ate ne mba star mulimba superstar oyo yali superstar.
boogera music omulungi bo tebamubuusa maaso then abaana abatandika abalina bands bakozesa nnyo muziki wamu olowooza abaana abo basaanira okuba nga bakusasula olwa muziki wo gwe bakozesa mu mikolo n'ebifo ebisanyukirwamu bandisasudde naye gwogamba byonna ffe bitukozesa abantu tubasasula bwoli bwaba asobola okufunako akakatono muleke kubanga naffe gye twayita twakolera mu bintu by'abantu bingi nze bwe twatutandika okuyimba ennyimba nga sina recording nga nayimba luyimba lwa Fire Lutaaya kati abaana be bansasuza so tosobola gamba nti buli kakwatako balina okukakusasulira tosobola Honorable buli muyimbi gwetutuukako obudde buno agamba twandibadde bagagga naye copyright gwali mu parliament mufumba mutya biri biti copyright tulinayo gye tuyita Kiyaga bill Honorable Kiyaga yatablinga dda bill negenda ne ku second reading oba yagenda yafuna second reading n'ebikyatambula bityo ebintu bya copyright music yayingiramu ebyobufuzi nti ate okufuna copyright kibeetagisa agenda ggulu kola biki nowekanga nga amakuba amatuufu mwe tubisa wegali ate bo balaba shortcuts so bikyalimu ebyobufuzi byawamu naye senga bagibawa nga bekwasa no yebayesedde obwavu banaabuvaamu kati kankubuulire nja kugambako ennyimba ze nalinda byekozaali zitunze wano mu Uganda oluyimba nga olwa Yesu beera nange olwa Judith Babirye oluyimba olwo singa yali waliwo copyright Judith Babirye yali asobola odusoloozamu billions ezisukka ne 50 era singa mugagga muvundu kubanga lwalinga buli nju buli kantu nti kyenkana buli nyumba eri mu Uganda yali ajja gisolooza nga mweruli nti oluwe bwe bagigabira bati abayimbi 9 ku 10 ejja balaba nga balina ssente naye naateekebwa mu nkola engeri gy'olaba mu society no tukyali mu system volongoto bwenaatereera tegeze ne banaagibawa eyinza obutabayamba obudde anti okugikuwa bwe baba bagikuwadde ekifuula etteeka ery'amaanyi byebibonerezo bye bagabirako singa baleeta etteeka ne bagamba nti bwe bakwata n'oluyimba lwange osasula nusu 10 oba okusiba emyaka ennaku 2 kitegeeza ndi lifulumye naye lirina obubonerezo buki butono etteeka lifuuka tteeka likifuula ebyamaanyi byebibonerezo ebitiisa omuntu okikola so si kuliwa diba wabuwe waliwo ebisingako bandange mbakoowola abantu mujje ffe tweteeseteese bulungi tabani bange ne baala bange bali wano ebintu byonna babirabyeko tweteeseteese bulungi tubalinze ku Sheraton ennaku z'omwezi nga 14 ye Friday tusinkane ku Sheraton mukeereeko momope tugibateereddewo abadde batubuuza ku ma TV ne radio onyiga star 165 star 20 hash nofuna ticket ku mitwalo 10 eyabadde emitwalo 15